ensonga ezimu kuzimaze ebbanga mawulire ensonga eri deep nnyo olw'ensonga muinvolvingamu omuntu ow'ekitiibwa Professor Badru Katerega gemanya ndowooza owa Kampala International University yavaayo n'eno wiiki omwogezi wa poliisi alina byayogedde awo yavaayo eno wiiki ewedde n'agamba nti mukyala we yamugoba mu maka kosense badde ekimanyi n'addamu n'akikkaatiriza era n'agamba ebyobugagga bye ebiwerako omukyala ono yali abitaddemu omukono gwe nga n'ebimu mukyala si ye yabikolera we yabikolera teyaliiwo era profesa yavaayo n'agamba nti omwana waabwe asembayo alina obulumi bw'amaanyi olw'ensonga amutaddemu yamuteekamu emitwalo 30 ejja ddoola omwana ng'alina emyaka egitasukka 5 ng'alaga alina obulumi bw'amaanyi era nga yeekubira mulanga naye nga asobodde kuba nga ajja mu mawulire emboozi ekujjukiza olugero oluli mu bayibuli olugero lwa samusoni yali musajja w'amaanyi katonda yamuwa amaanyi mangi ngasse empologoma alwanye n'amagye bataliyoni musajja omu nga w'amaanyi yasobola n'okwetikako geeti ezinene eza wankaaki nene muntu omu naye okusobola okumusuula wansi baamutega omukyala mu kaseera ye bwe yalowooza nti afunye omukwano kasetolinge omuntu gwe yali naye yali muntu mukyamu bakazi batulimba ne batutimba bula owulidde bw'ojjula omukwano otamiira nomala gamuwa ne byotandikoze ki ne babeera bonna kubanga gy'oku mubeera n'omuntu aba abuildinga trust mu bulamu obwo ne babuildinga trust n'atuka ekiseera omukyala n'akola atya mu kaseera ako nga ali so vulnerable ng'amwesize nnyo nambuza naye ng'olina amaanyi mangi ekyama kyo kijjeewa ekyama kyo kiki paka omusajja bwe yamukemekeza paka yamugamba amazima nti waaye manyi ngali muki mu nviiri n'azisalako yasalako omusajja n'akola ki n'anafuwa n'aba nga tekyalina maanyi omukazi amusazizeeko enviiri kikulaga ki ono omukyala yajja mu relationship n'abeera mu relationship nga Samson aluza ali mu mukwano kumbe ono ali ku assignment nti twetaaga ABCD oyo otegeere ekyama kye ekyenviiri kiriwa ekyama kye ekyamaanyi gigavaawa nti gali mu nviiri n'agenda relate kati emboozi eno ekwatagana n'eyaki n'eya Samusoni nti omusajja alabika yakola ebyobugagga bye byonna abakyala bangi balina tendensi bannyina zaabo ng'omuvubuka osobola okujja handizi n'oteeka profile ku mmeeza naye kati gwe tolina ssente n'agamba owaayi kangende ew'omusajja omukulu tuli wano kunafuya olinamu ku ssente naye ziba tezimumala kubanga nga yakugambye okugenda okumutwalako ku kyemisana oyinza okukubira abantu bonna amasimu nga tugenda kiri amusoma abantu balina ebifo gye baliira ssebo ne bakubira bbiirwawo yakakadde kamu n'ekitundu kati anti kati tubona tasobola kwagenda naawe waliyo abantu abamu kyova olaba essaala ey'amaanyi gye tulina okukola mu bulamu bwaffe katonda okututankiriza atankiriza abantu ababi mu bulamu bwaffe twagala abantu ng'abantu betwagala be babi twagala abantu ng'abantu betwagala be baagala otusaanyaawo atakumanyi lwaki atabayagala okusaanyaawo tubeera n'abantu nga obabeererawo n'obayirawo omubiri mulo enkya nayagala akumalireyo mu ttaka waliyo abantu abamu nga bo baagala ssente n'agamba nti kati bano bahanza abavubuka bo tebanakola tebalina ssente bakyalina okweyiya kati kanyende ne bano abasajja abakulu after all agamba mumi kati kanfumbire kino ekisanja kyange ekikadde mu myaka 3 4 5 kigenda kuba kifudde
mwaka ogusooka ne gutuuka nga bali basane kwabo ogwokubiri nga tafa ogwokusatu nga tafa ogwokutaano ogwomukaaga ogwomusanvu nagamba ye kino kikyo ng'aganye okufa kibalaba omusajja akugambye nti yatandika ekiseera baali bamuteeramu eddagala eryerabiza bamusiimuula empola afune dementia yeerabire tugambe nti alina omusajja alina amunija katakyalowooza takyategeera yeerabira buli kimu ebyobugagga byonna takyabimanyi okitegeera naye Katonda namusasira n'atakola ki n'ateerabira katagamba lwaki tafa kwata akayono ne bamukompola ku mutwe anti oganye okufa bakuwadde eddagala oganye okwerabira kati kabakompola omutwe ne bamukompola mbwafe era Katonda n'atamutta kanamugamba sigalawo olabe ensi namusimatusa n'agenda mu ddwaliro n'adduka mu nnyumba ne bamukola ki ne bamujjanjaba kati oyo omusajja watandika okukulojjera emboozi z'abakyala otula wansi n'onywa ne kacaayi nga toyagala amale okategedde naye nga kiva ku ki awo abantu ebiseera ebisinga bye tulina mu bulamu bwaffe bye tulowooza nti baffe si baffe omuntu ajja mu bulamu obwo gwe nolowooza ofunye omukyala nolowooza ofunye omwami kumbe tolina just oli yali mwavu najja mu bulamu bwo kubanga gw'olina woosula talina sene zigenda mugulira mmere gw'olinamu kasente agenda sigala ewaka gw'okomewo n'akaveera yes awo yechipusa ozigule kati gwolowooza oli mulaavu kumbe ono just omuterekako buteresi kaseera n'abeera nawe yasoogerayo emyaka ng'esatu ng'alinze next kuba gwe takwetaaga ng'amanyi ndi wano paka Katonda waalireeta omuntu gwe njagala nga naye gwolowooza oli mu bufumbo kumbe oli bulimu wekka kyova abantu bwe batyo baba tebasiima ate nga bebangi kati gwe oli osobeera n'omuntu ng'olowooza muli mu relationship naye nga temuli tukkirize nti nze siinayo omuntu aŋŋamba nti abantu abo basiima oba bonna benfuna bali bwe batyo anti kati gwe olina experience ogwana kubeera mu museum nga buli ajja ayagala okuwasa nga ajjako ewuuna omubuulirira nga gw'oli awo tukulambulako bulambuzi nze nkimanyi Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engeri gye yagendamu mu ggulu saagala bigeraageranya ku bino engeri gye yagendamu mu ggulu sitore ye eyawukanamu ku ngeri ffe gye tusoma mu bayibuli ez'abantu abakola ki abagendako mu ggulu ne bye baalaba ne mu bayibuli buli yagendayo Katonda yamulaga byanjawulo okitegeera kyengeza kukugamba so kati nze bwensoma bayibuli nendaga abagendayoko mu ggulu bye baalaba bisobola okuba byawukana n'ebya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekitegeeza nti teyagendayo obageeza kufuna pointi yange so n'abagenda bano mu ggulu mu bayibuli buli omu yadda either alabyeko kino okitegeera so nze ndowooza bano abagamba nti bagenda mu ggulu nze saagala nze nedda nze nganze omuntu saagala kubasalira musango kubanga saaliyo ekyo nkireka mikono gyabwe ne Katonda waabwe olwonfuna kakati nti nze asobola okuŋŋamba nti yagenze mu ggulu olw'okuba mmanyi Katonda nti akola ebyewuunyo nenkola ki nenzikiriza kubanga kati nze ataaliyo lwaki muwakanya otegera pointi yange nze ataaliyo kati waba yagendayo ne muwakanya neŋŋambayo Katonda wabulimba Katonda teyabirako Katonda Katonda yabimulaga mbasoononya eri Katonda mbasivudde Katonda yabimulaga otegera pointi yange singa nzijja wano nenzivoola Nabbi Muhammad singa nzijja wano nenvoola oba tutegeera pointi yange gyengeza kukugamba kati just nti abantu kati for example ninza okujjana nenkugamba Yesu ye Mukama n'owakana paka budde kukya kubuzaako yonna gy'osizira okuba ng'otulaba bampita Hans ate lwaleero tuzze ne Musumba Asana Enoch kuva wano najja Nankulu bwe tusinzidde okuba nga tukuweereza olunaku lwaleero nkusaba vidiyo eno ebeera yankizo nnyo asinga ogiraba n'ogisharingira muno olw'ensonga bingi nnyo byetugenda okuba nga twenlightingamu at the end of the day tuveewo ffenna nga tulina kye tuyizeemu musajja mumanyi musajja musawo ate nga musajja mugezi nnyo musajja mulyoyi wa myoyo ali fresh
musajja talina nziro. Musumba buuza ku batulaba tugende maaso. Yes, abalungi abatulaba ku mukutu guno mbalamusaako era mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Abafunye ebizibu nyongera okubasaasira, nsaba Katonda abagumye, abasaasire, abagumye, abawanirire. Abafunye ebirungi tujaguliza wamu nammwe. Twebaza Katonda era tumusaba atajjanga okwo. Omusajja ono gwe tulowooza nti w'amaanyi Musumba. Famire zonna general zirina ebizibu. Ebituuka ku nsonga eno abakyala bw'ogenda n'okebera ku comment section, atulaba njagala ogenda okebere ku comments za zonna professor yayogerera. For example nga Sanyuka TV ku TikTok ogenda olaba interview ye. Abantu bavuma abakyala Musumba, abantu bevuma abakyala ab'eggwanga erimu. Abantu twatuuka tutya wano Musumba okuba nti omuntu abeera companion 15 years down the road n'amukola ebyo, yamwegezaamu n'omutta. Professor agamba yamukubako omutwe era Katonda yazzabye. Yalina n'eddagala oba yalina ebintu byalyamuwa naye nga mubigezeko kuba nga bimusiimuula memory. Byonna bigambo bya Professor. Awo tuli olunaku olwaleero. Ku myaka emito olina experience. Yes. Nkimanyi. Buli wiiki waliyo story gyojjukira n'ogamba ate yankola kano. Osobola tuwandiikira akatabo. Inshallah. Olugendo lw'omukwano engeri gye baakutaganjula. Ate no tebaataganja kujuza ku myaka emito wanaawereza 3. Musumba omanyi kiri ekintu ky'obadde onnyonnyolayo nti abantu ngaffe tuyinza okulemererwa. One, ebintu bye tuwulira, ebintu bye tugoberera, n'abantu abayinza okutwagala. Kuba Musumba omutagenda kujja ng'ayagala Mr. Enoch, agenda kujja ayagala Muveta Asana, tagenda kujja ng'ayagala nze Ssemuli. Ebiseera ebisinga abantu be tuyina mu bulamu bwaffe abajja nga tumaze okufuuka kye tuli. Kati omuntu omutuufu ayinza okuba nga nze nganze omuntu nga yanjagala ebyaddala, si ye muntu gwe ndisanga mu myaka egijja mu maaso. Kuba kati oyo agenda sanga omuntu alinamu ku ssente, omuntu nga obulamu buli set. So kati laavu yoyo teba nnyo. Oba weebuuza negiba mikwano, emikwano egijja nga ogaggawadde, weebuuza naye baba oba ofuna pointi yange. Naye kati wabeerawo 98% of the friends we make nga tufunye sente tebaba genuine, baba bakwagalako sente. Oba ne oba oli somewhere. If you're somewhere, baba tebakwagala. Baba bakwagala because bamanyi oli connection. Amanyi alikwetagako ekintu ekimu. Musumba oyinza oba tulina sente z'ogenda muwa naye ojja muwa ebigambo. Akimanyi nti enkya alina kyojja omuyamba. Akimanyi nti enkya alina ebba waanaabeera ng'omuyiseewo. Ojja kubawo essimu. Yes. Akimanyi nti olina omuntu gw'omanyi gwe yeetaaga. Usually people are users. Abantu ba users. Nze nkimanyi. So Katonda waakuwa omuntu mu bulamu nga you are nobody. Mu butuufu nga tolina ky'oli. N'akutegeera mu bwavu bwo ng'okyali lunkupe lukebe. N'akutegeera n'akwagala nga ggwe ng'okyayambala essaati emu. N'akubeererawo. Mu butuufu n'akutegeera nga tewali yandikutegedde. N'akukkirizaamu. Oyo omuntu asaana kirabo kya bulamu. Because akolera ekintu ala kibadde ndikukoledde. Ye muntu ayimirirawo naawe n'akukkirizaamu nga tebakukkiririzaamu. Ye muntu ayimirirawo n'agamba osobola wamma kubanga yakukkirizaamu ye kabala tebakukkiririzaamu. Oyo muntu wankizo mu bulamu. So tewali nno ssente zosobola kugamba nti ogenda kumuwa ng'okukikubye nedda. Your commitment to that love. Loyalty. Kubanga gyoyo wuwo. Iyo wannamaddala. Lwakuba ensobi ebeerawo. Tugenda obaana n'emikwano
nga tukyali bawansi kati naagenda n'akuyimusa hands n'akujja ku level kwoli n'akuteeka ku level eya waggulu kati ate mikwano gyo gye walinga nabo ne gyerabira nti kati Katonda akuyimusizza nga gikyakulaba nga lukere oli nga gikyayagala temu nze mumanyi hands oyo mumanyi nze mumanyi ayinza n'okukubira essimu nze mukubira n'akwata agamba ani atamulaba oyo ng'akyayambala empale emu ey'ekiraka oyo ani atakulaba kati kagamba ne balemererwa okwadijasitinga so no ne obeera mukyala obeera ne munno Katonda n'atandika omuyimusa awo weeseguliramu ku mikwano olaba nti bantu tebasobola kwadijasitinga and that is the problem banno bwe balemererwa okwadijasitinga bayimirirawo ng'omuziziko mu bulamu bwo so nga balina okwadijasitinga ne bakkiriza nti ddala Katonda amuyimusizza tumuterewo saluti ye Katonda amuyimusizza tewakyali kyetu kyabola kikolera ye munnaffe we twagunywanga ye munnaffe we twazanyanga luddo naye Katonda yamuyimusa ekyo ne tukiwa respect nti Katonda yamuyimusa ne tukivaluinga Katonda yakola ki yamuyimusa kati Katonda ye yamuyimusa ne tumussaamu respect hani zitakyali kye tuli katumuwe respect ye ne katojja kujja obeera awo oli mu bantu tewalaba omwami omu minister Honorable Balam yali ku press conference I think ng'ayogera ne bannamawulire mukwano gwe owedda kuba yali ku mawulire omwami Bajjo ye kubanga oli amumanyi kyaliwe kuvanga bali mu bidongo yerebire tuno minister ali mu kwogerera eggwanga najereka katubona abalimba biki najja n'abakona najja n'amukwatirira ono n'omulaba nga kimumize we batukuba kati ono kati mu minister nawulira nga kimunyize n'agamba oba ono Bajjo yabaaki n'avaawo ng'alumiddwa nga Bajjo tayimanyi nti tolina kyomunyumiza naawe kati ye n'agamba nti kaaveewo kati ye najja n'ate n'ayimirira mu kamera atandika okwogera ate bannamawulire mwagala ki so buli omu alina egy'emikwano egyo egiremererwa okukkiriza nti kati mukwano gwaffe Katonda amuyimusizza yensonga ki bakulwana batandika okulwana because bamanyi nti nno bo bakulabako kati ne bovuga emmotoka nga bagamba weeraga so Katonda yakuyimusa olina okuvuga tokyasobola kugula chapati bbiri supu ate Katonda akuyimusizza lwaki obeera mu bulamu bw'okubonaabona bwe wabonaabonadde emyaka mingi emabega obulamu bwo bujjudde naye bo gye bakwagaliza musigale nga mukyazirya nabo anti bakwagala ku level yemu kwe bali bwe bakulaba ng'oyimuka kati waliwo kati ojja kgenda okyuse kasuuti bagamba mulaba weeyera goli yafuna amalala ani ataamulaba ne beerabira kati wayambalako ebiraka kati tokyali muntu ali ku level yakwambala biraka kati batandika okulwanisa oyiraga yepanka katumuloge tagwe kya muntu afunamu ebimusoomooza ebimuyuyamu ate banne bye basinga okukuba kalyonso wali weeraga omugezi wabagambira gwe babulira mu kiseera nti niyo ebizibu mpaayo ebiri oyo mukopi kuba ne wobana naye ebizibu gyagamba oli mukopi nebo n'agamba toyina tavaako wadde akantu oba wakamuwa wali eri ogenda wete kkoona ng'akwogereredde katubeere abakopi for life no tuyambanga olina oyamba abantu bewakola ki bewabeeranga nabo ku zero nga waliwo ensonga ki kubanga musumba omuntu tagenda kwagala kutandika bintu bye ate nga akusuubiremu gwe muyimiririramu no bwe tuba n'abantu baffe naddala abo abantu abatuyimirirawo bw'oba osobola okubayamba bayambe bw'oba osobola okubawanika okubakwata ku mukono bakwate ku mukono Katonda akuyimusa hands nga kyayagala nti akusukkulumizza naye gwe okwata omukono oddeyo emabega okima abayi emabegawo nabo bayimuse buli wobeera mu famire nga yeggwe wekka omugagga famire ejja kukuwalana kubanga gw'omu tosobola kumalawo bizibu byaki bya famire yonna but if you can empower the rest empowering si kubawa ssente
no but bubafunira ebyokukola balekerawo kudependinga ku ggwe okitegeera if you can get someone ne waaba omu gw'osobola okuyamba katonda bwakuyimusanga tunula mu bulamu bwo olaba abantu abali genuine mu bulamu bwo ddala nga babonaabona kati gwe olina privilege ekyusa amamotoka nga bw'oyagala olina privilege ebala ssente eyiwa emmere funayo ku budde ojjukire ku bannaabo abaakubeererangawo nga tolina wadde 10 funayo ku budde bakime bw'oba osobola bayambe bw'oba osobola abaakubeererawo kakulu nnyo bw'oba okyalina kyosobola okubakolera obulabe if you have a chance of being there for someone be there Musumba ensonga enkulu nga twatubale twetoolodde nnyo musajja mukulu bw'ati bw'ayimiridde waliwo pistoks ezigenze mu maaso ez'enjawulo eziwererako ddala naye tezikyasi tewali positivity ku sayidi y'okusinziira mu bigambo bye tulaba mayumba ffe ne twegomba mamotoka tulaba mamotoka ne twegomba ne kati omwami oyo omulanga agukubira ggwe ate amwegomba nga ne byali ne bw'ofunako koota ku ssente z'alina zikumala naye kati wano omuntu ye gwe yasembereza yagala okumutta n'atuuka ekisanga atya n'obulamu bwabeeramu ebintu bye yabonaabonera anti nga bigenda kyetulabako wano ng'ajja akaaba bwe n'omukwata n'omukwatirira profesa agamba nti n'abaana ne baganda b'omuntu we oyo nabo baali wali aside bona kitegeeza baali mu kasitode ye waliwo edda ennyo nali nkyali student myaka mingi waliwo omuyimbi yayimba akayimba niyinza obutakajjukira mu bigambo bingi naye yali yagamba nti oli yali mubbi yajja na kaveera I may not remember properly myaka 2014 some years naye oli yajja na kaveera ofuna point yange so the worst thing that can ever happen to you ekintu ekikyasinza okubeera ekibi ekisobola okukutuukako is to marry the wrong person. When you marry the right person, it is the biggest blessing you can receive. Naye obufumbo obubi lyekkomera erikyasinze waakiri omuntu agenda ne bamusiba. Wali eyo omusajja yagenda n'akola emisango. Ogenda munoonyerezaako, manyi nkwagalako research. Yagenda n'akola emisango nga tebamusiba. N'akola emisango nga tebamusiba. Paka nagamba nkoze ntya. Yagala musiba? N'agenda mu bank. I don't know, either it was a bank or a supermarket, something like that. Kwa agenda ku Taylor. Nabaga mumpe sente biki nabakola kajanga jalo biki. Nabireka. Ngatagala nakudduka. Ngatafa nayo nti agala kubba. Nedda ngagala police ejje mukwate. Omulamuzi namukwata. Ne bamukwata bamutwalira omulamuzi. Omulamuzi namugamba kusalidde ekibonerezo kya myaka 2. Omusajja n'asanyuka nnyo. Yamugamba ngejo badde nti tobadde na muzzi wa misango. Tobadde na rekodi ya bumenyi bw'amateeka. Nkusalidde ekibonerezo kya myaka 2. Omusajja n'asanyuka nnyo. N'amugamba ekibonerezo ekyo ogenda kisaavingira waka. Omusajja n'akaaba. Tegera sigala yewe. N'akaaba lwaki bamuwa house imprisonment. N'akaaba. Nga ye kyabadde afa kudduka waka waakiri agende bamusibe ku poliisi abeereko mukomera yeewale ku mbeera embi. Abasajja bangi bafa pressure. Abasajja bangi babeera awo ne bagenda ne babeera mu mabaala ne batuula eyo paka kireeyo nnyo naye nga batya kudda waka. Ne babeera awo omuntu n'akubira amasimu n'abeera oluusi n'akukyalira buli kaseera nga tomanyi lwaki akukyalira atya kudda waka. The worst thing you can find yourself into
is the wrong marriage. When you marry the wrong partner, oba okoze ekikyamu ennyo because ono y'omuntu gw'ogenda okuwangala naye. Otuuka ekiseera nga ssente zo tezikyakugasa. Otuuka ekiseera nga n'oyo y'okufa depression n'ekutta. Kubanga obeera mu kkomera, obeera sentenced to life. Kubanga otunamu n'ekiseera ng'abaana b'ozadde obazadde mu muntu omukyamu bagenda beera abaana abakyamu because they're not going to love you. Bagenda beera influenced by the wrong partner. Many families are destroyed by the wrong choices of the partner. One choice. Ndio omuntu akugoba ku baganda. Ekirabo eky'amaanyi ky'osobola okuwa abaana bo si kusoma. Ye maama omutuufu. Abaana bo bawa maama omukyamu, they will be wasted. Ne obasomesa bajja kubeera wasted kubanga abaana bo babeera mu mikono gya maama waabwe full time. Gwe oli wa ddembe okutunuulira nnyashi ng'olonda omukazi. Ekisambi ekiru. Ne weerabira what matters. But when the time comes, ng'oli mu bufumbo, omanyi there is a difference between courtship and real marriage. There's a difference between marriage and wedding. Abasinga ku bantu baagala nnyo embaga, bafa kuba kuba mbaga. Naye ne beerabira nti amakulu si mbaga, amakulu bufumbo. By the way, musobola tukuza obufumbo bwammwe nekigwa mu kanisa. Naye mukuba ebirayiro byammwe mu kanisa. Kuba abantu abasinga bafa ki mbaga, mikolo gy'amaanyi, tuleesa abantu ab'amaanyi. Ne batapayinga time and attention when it comes to marriage. The person you marry will make you die of depression. Ajja kurobinga away your peace for the rest of your life. Whether musajja oba mukazi. Oba musajja oba mukazi. Osanga abantu wali abantu nga baali ba mukwano nnyo nga omuntu yalina ng'omuntu alina okwagala kungi mu mutima gwe, but their lives are filled with bitterness. Kati bajjula obukaawu. Kiva kuki nti omuntu ono eyali omuntu alina okwagala, omuntu yabeeranga omusanyufu, omuntu yabeeranga jolly, yakomekereza enize up mu mukwano n'omuntu omukyamu. Empinto yamuyisaamu byaleetera omutima gwe okujjula ekko. Alina obulumi bungi n'aba nga takyalina kisa ku mutima. The worst decision you can make is to marry someone without thinking. Ekibuzo omuntu kyajja obuuza. How do we see the future of this person? Because tetusobola kubanga tukiraba, but wasobola okubaawo obubonero. Osobola okutakinga time. Waliwo red flags zetubuusa amaaso mu bantu. Bwenga omuntu olina obba ne values ezizo nga ggwe. Kakati no kankubuulire. The wrong partner for you may be the right partner for him. Nga kugwa omukyamu nate nga kuliye mutuufu, kati gwe n'okomekereza ng'olina mukyala yandibadde owooli. Lwaki? Nti gwe toyagala mukyala ayambala nkunani ate oli amwagala kwafiira. Kati gwe n'obeera ng'olwana okutereeza omukazi, gwe nze saagala abantu bambala nkunani obujibiji nga gamba olina effugabbi ofugiriza. Oli kasajja kakopi nnyo, kati wano nkoze eki? Nga kuggwe jjo kuggwe kikyamu ate kuye kyayagala afulume mukazi w'abalageko. Okitegeera? Katerede? So nga oli kyafa ya mukyala we afulume ensi yonna agirageko yeregire ku bantu ate nga bwe kikumalako emirembe kitegeeza ki? Gwe you married the wrong partner. Wasa mukyala w'oli. Red flags kyenzo musumba naddala nga tutunuulidde ebintu omuntu gwe byaga okubeera naye. Kati red flags ntandise nkugamba nti gwe nga gw'omuntu batutte owooli. Before you even marry there must be principles you believe in. You don't compromise. You don't marry because you want sex. Sex is everywhere. Ate abatali bafumbo basinga omufuna. Okategedde? Mumusinga. Okitegedde? Naye naye otuula wansi. There are principles you believe in. There's a type of woman you want to have. There's that person you want to be the mother of your children. In your mind, bwali okula wabeerawo ekika ky'omukyala gwe gw'olowooza like a happy home should have that type of woman. Gwe owuwo nga gwe
oyo omukyala gwe goyagala nga gwe ayawukana kuwaka bulaza okitegeera kati nze nganze there's things nze nganze byenzikiririzaamu and I know if someone can't be that kind of person sisobola muwasa okitegeera nti though I'm a pastor but I'm an African man ali musajja muganda okitegeera so I believe in the values of an African woman kati nze oyo yenze okitegeedde kati gwe wabona gwe kyokkiririzaamu nga gwe ngere ekyo kyosi compromise nga nakyo okitegeera kati n'oli alina gyakkiririzaamu olina okubeera n'ebyo bintu byokkiririzaamu teri bafuga bbi bakolera ensobi musumba omuntu watali kugamba bw'omugamba nedda kankubuulire olaba omwami yenna abaami basomesa omusajja waba ali serious naawe kati abagamba abasajja basiru bo obawadde example kyeyo no lwaki baagala abasiru ensobi eba yaabwe no ensobi eba yaabwe kubaleka abasajja ne bagenda ne bafuna embwa abasajja mbwa ati nedda olekawo omusajja n'ogenda n'ofuna embwa ng'ogiraba for example omukyala there's a lady eyakuba ku radio emu nga yeemulugunya I think aba kasolo bakawulirako radio emu international radio na omukyala nga yeemulugunya ng'agamba ono omusajja talabirira baana takola batyamu tampa child care child support namugamba nedda obuzibu bw'ensi eno tebuli ku musajja oyo obuzibu bw'ensi lwaki ebintu webiri biri ku bakyala nga mmwe omusajja atalina buvunaanyizibwa ku bulamu bwe gw'osuubira otya nti agenda kuwa child support ye nga ye yeeremererwa mu bulamu gwe n'osalawo omuwa omwana omusajja ye nga talina buvunaanyizibwa kwerabirira kati ng'omutereeze ye kenyini yeeremererwa omutereeze you ended up with the wrong person tubala oba okyakaaba gwe gyokoma okulowooza nti bana enjatereza ono njatereza amazigo jagakaaba otuuka ekiseera ogabe bannaaye ekiwanga kikalidde because wagenda mu kintu ekikyamu wakomekeza n'omuntu omukyamu kati gwe ayagala okutereza omusajja wakola ensobi wakomekereza olina omusajja w'omuntu omulala kubanga ye waliyo omuntu omulala ng'ayagala omusajja ng'oyo kati yo omukyala ayagala omusajja alirawuze kasitaba n'emifumbi ye gwe ayagala kati gwe naawe nojja ng'ate oyagala kyusa ow'emifumbi omufuula omusajja gw'oyagala kubanga otunuulidde endabika ye nga tetugenze nnyo mu examples njagala obubonero omuntu bwayinza otunuulira anti nkugambye nti buli muntu alina obubonero obubwe kati gwe nedda tewali bintu biri jeno for example gwe buli kaseera tuba twogera ogamba bwe boogera ku example z'abakyala ogamba omukyala omweru ebiki omweru ebiki ebyeru wano mu programu ya leero bakakikozesa emirundi ebiri okitegeera kati wali olinga ayagala omukyala nga muddugavu yes wali olinga ayagala omukyala omuddugavu oli ayagala abakyala abawanvu oli ayagala abakyala abaana but that doesn't justify kati gwe wali ayagala omukyala omumpi n'okomekereza n'omuwanvu oli n'omukyala w'omuntu omulala walina omululu n'okomekereza n'omuntu w'omuntu omulala gobeera n'ebintu ebyokkirizaamu yowa obudde because the best ekintu ekikyasinza okubeera ekyamakulu ate kyetupapiramu tetuwa budde. I've told you sex is everywhere, but you don't. I think the Bible yetugamba he who finds a wife asanze ekintu ekirungi. Okitegedde? Bible tekugamba asanga omukyala. Akugamba asanga wife. There's a difference between woman, omuwala, girl and wife. Kati ono wife is someone to be found. You find your wife. You don't find a woman, you make your wife. Nedda osanga omukyala ayina ebintu ebisaanyizo byo. So osanga omukyala gwe oyagala oteekamu ebisaanyizo byo because bw'onaasanga omukyala randomly oyagala omuteekamu ebisaanyizo byo ajja kiyita fugabbi. Ajja kuyita narcissist. Lugezigezi. Banarcissist obamanyi? Abeeronda. Obanoonyako. Banarcissist abo bayitira. Nate ng'omugamba kintu kituufu.
Nenga wakuba watunulidde bulungi. Atunulire bina. Musajja gwe. Oyagala tuwirike ko mufumba. Obufuna point yange. So there's a difference. Gwenga gwo omuntu hanzi kiki kyononya mu mukyala. Chovala go waliwo omuntu kiba we mufuna ebizibu nga wafuna omuntu omutuufu eyali ajja mu bisaanyizo byo bwe mufuna ebibasomooza nga tonna bakulowooza kumukasuka wabweru ojjukira ebyo ebintu by'omwagalako era by'otunuulira. Walayo n'omukyala antegeera ye muntu yekka antegeera mu bulamu. Otegeera pointi yange wabeerawo ebyo. Oli musajja olina bizinesi. Ate kati kankubuulire kino. Kibi nnyo okulowooza nti osobola okufuna omukyala nga tonneezuula. Before you discover your calling, it is dangerous for you to find a partner. Because ojja kufuna omwagalwa oba omubeezi nga tali in line with your calling. Ogenda okufuna calling yo ng'ali outside your calling. Kate gwe okwagala okumutereeza mu direction gwe gy'oyagala agamba oli narcissist. Agamba olina effuga bbi nga bwe wansanga saanali sibikola. Bwe wansanga nga nali sifukamira kati lwaki onkako okufukamira awo wankwana sifukamira waliwo kimanyi sifukamira kati lwaki ongamba nfukamire kati olaba wofunye amalala bagayise malala. So kati weezudde weeshepinza obulamu bwo gwe omukazi ogenze mu bulamu bwo mu nsi osanzeyo omusajja olw'okuba akola ki asiba balance serebu amanyi okugooma akwambalira bibulingi ayina ebikomo bingi ng'ebya hands n'ogamba yonoowa ebirooto byange enkya ng'otuuse mu bufumbo. Obulamu marriage is beyond enjegereza ayambala. Marriage is beyond omusajja ayamba asiba balance. Ojja tuuka ekiseera nga weetaaga real man. A real man, there are things that he opts to do. Waliwo ebintu by'asaanidde okukola nga tasobola bikola because gwe wagenda mu katale n'ofuna ekisassalala. Gwe n'olowooza ofukalira n'ojja n'otukaabirira wabagombako gakomo weegomba mpale wansi. Taba abakyala bangi kiba omukyala kimwanguyidde okwebaka n'omuyimbi. Era any celebrity kubanga yaba amwegomba. Any person in the limelight. Nga Hanzi ali mu butaala Hanzi siri mu butaala. Okitega kyengeza kugamba kati Hanzi omukyala n'abeereyo ng'akwegomba. Kizibu naawe. Otega pointi yange. Kati ye nga kyava kukola ki kubeerako naawe. Kati akomekereza afunye olubuto naawe mu mugwe. Ng'oli kasasiro. Ng'ogende wala nga weeyongerayo gwe kubanga gw'oli mutambuze. Ng'oli mulekera. Kati natandika kubonaabona ng'ajja ku social media bannayenze gwe mulaba nze mukyala Hanzi omusajja gwe mulaba yanzalamu tampa buyambi naye gwe wamanya wamusanze mu kibaala. Omusanze kuku. Babajja kati kusosobuja. Kati gw'olowooza bw'omutigiremu kigugu kwanguwe kati nga tonnenenya musajja sooka weenenye gwe yali takisobola kusiba zipu yo. Tewakitegeera. Nga lwaki osalawo gwe okuzaalira omusajja ng'oyo? Ate abakyala abasinga balina endowooza nti bwe muzaalira ajafuna obuvunaanyizibwa. No, I can keep a man if I give him a child. Nsobola okumwezza maama bangi banno bagudde mu katego bwe katyo. Bali kusomidde bakaaba ffe basinga maaza. Anti bayagala kukuma abasajja nga babazaalidde. Sajja ye n'ayitamu. You don't give a child to someone you think. Obeera n'omuntu sooka weebuuze my brother kino nkikugamba. Nga nze oba ogamba baani. Ogiriza nnyo ku nze. Kati nga sinnabuuli anti kati ndikubuulirira gwalina ebinoobula ebingi mu mukwano. Kati nga sinnabuulirira wamaalimba. Nga sinnabuulirira bali nsooka n'embulirira ggwe ali okumpi. Nga tonnaba kusalawo kuzaala mu muntu. Sooka omutunuulire obulamu bwe. Weebuuze nandiyagadde abaana bange bafaanane ng'ono. Tozaalira muntu gw'otayagala abaana bo bamufaanane. It will be a wrong mistake. Mistake ate ngeri wrong. It will be the worst decision you can make. Omuntu kajiko natabula. Awe nkwagala.
asooka kajiiko nattabula anti kasi kyenkugamba lwaki siyingira mu bino ntataguyasanga omuntu ngayagala omukyala alina olugambo kubanga ye agenda kwebowa ye munnamawulire ayagala omukyala agenda okumubegera Reporter. ebiboozi afune nkyabya nayogera ku radio kubanga naye alina ebiboozi kati ayagala omukyala amanyumiza ebiboozi so bino ebintu bivaalenga fena tetusobola kwagala bintu byebimu wow nze byenjagala nga nze yawukana kuggwe byoyagala naye entegera y'omuntu kikulu nnyo endowooza y'omuntu kikulu nnyo endowooza y'omuntu kikulu nnyo Musumba twebikako towe time sooka otegeera omuntu the worst decisions enkugambye gwe bw'olaba ng'opapirira nga bakuvuga supiidi olw'okuba olowooza oli mulaavu ne bakuvuga supiidi ogenda kwejjusa it is obvious oli ejjusa sure ogenda kwejjusa gwe bw'olaba nga bakuvuga supiidi because this decision marriage si kyekintu kye bapapira gwe bw'oba okipapira ogenda kukola ensobi eno decision eba liba kubo erikutwala either mu ggulu oba mu geyeena marriage bw'oba toneetegeka kyekintu kyewandidduse n'okyewala ataneetegeka marriage sooka ogireke babere mu courtship oba nayo nedda sooka no courtship ekuyamba kutegeera muntu it is the right decision and there is no timeline there is no deadline omuntu sooka omutegeera mateeka ki agafuga courtship kubanga wetwogerera twabadde mu weekend waliyo ababadde mu bufumbo obwa weekend no when you're in courtship amateeka gafuga courtship etteeka lirimu ng'oyingira mu mukwano obwongo butambula nabwo tobuleka mabega because bw'oleka emabega bw'oleka obwongo bw'emabega ojja beera mu courtship olowooza oli mu marriage okomekereze ng'oyingidde marriage okomekereze ng'ozaalidde ku stage yaki ya courtship courtship yefaanana etya Musumba courtship is a stage of understanding each other kwekwana yes understanding each other kwesoma Musumba tumaze okwekwana abamu batuuse ne ku time era obwerere bw'abannaabwe anti mupapa awo kiba kivuddeko gwoba opapa gwolooza buli alaba obwerere bwa munnaaba abamukwanye anti waliwo okupapirira kkiriza nti waliyo okupapirira kituufu ekyo kikkiriza ne waliyo reality anti kati reality eriwo nagambye lekeraawo okugeneralizinga ebintu okusinziira ku nsi ebyafena twonoona tonoona n'okuba abantu balala boonoona Musumba tubadde n'omuntu twogera omwezi gumu 2 3 4 era kabulaza wajja wano nangamba nti kimu kino twogera buli lunaku konze mmaze ebbanga ki emyezi 4 tokkiriranga okimanya ensi ffe gye tuwangalira ku ground eno birala mutugamba laba nnono fala anti mumunomalizinze ekibi naye Musumba akalize nkubulira mazima tetugenda yeyo tukomewo wano ku courtship otugambye process yakwekwana kwetegeera it is dangerous to okwekwana kwekuliwa n'okwetegeera byebimu lwakuba kiri kisoundinga bubi Musumba kati Musumba nze kukwana ati oluganda kwekwetegeera process y'okwetegeera biki bye tutalina kusukka era kale for starters sagala tobirandaza njagala okiddemu nga bwekibuza biseera ki bye tumala mu courtship oba byensi omuntu byeyandimaze tewali biseera bigere bwekasita okizuula nti omuntu omutegedde yoono ngenda mutegeera ntya nga simu meetingako wange nga tuli ffekka ngenda mutegeera ntya nga tetutuulangako ne twogera anaganya okumiitinga naye anaganya otutuula naye ne mwogera then the fire will happen anti kati gwe omuliro gujja kwaka anti gwe yeggwe kati Musumba ng'omusajja ajja ngamba nti tetukyetegeera ajja ewange ne tubeerawo okutangira ensobi kikira okugwa mu nsobi
n'otandika okujjayo tuleekanira no asobola kubanga etonnya kusumba gw'oli muntu nabaki atalina control asobola okuba nga ate lwaki ogenda n'omuntu alina ejjakirizi a moment Yes. Kati cohabiting is you've got tend to know each other, you've decided. It is that phase before righteous marriage. Actually, cohabiting is also a form of unauthorized marriage. Si true? Nawe bufumbo nenga temunnaba kubutongoza. Yes. Kati oyigira cohabiting nga tonategera muntu gw'oli naye. Ebisooka bemusembya abatulano bayinza okukiriziganya kyova olaba otandika okukuba enduulu ono omukyala simutegeera banaye noleko tunyumiza obuzina bwe negamba kati bwakabutegeera wabutegedde jjo Musumba nyizo soundinga nga awemula naye towemula esigenda wemula naye olunaku olwaleero 225 omuntu okumutegeerera ddala nga muli mu courtship oba olina okumulaba bulungi kikyoyita okutegeera awo wati oyagala tegeera muntu oba oyagala kukozesa muntu amazima kagogerwe okutegeero nedda ssebo kiri ebimu ku ebyo tabula katogo na buugi kiri ebimu ku ebyo uliriza ate ku saidi y'omukyala gwekyogamba buli gwebaka naye oba oyagala kumutegeera ate ze sina gwe ndebaka naye ati ngwa example buli bebebaka nabo courtship era kiba part of kubamanya Musumba bameka wokulidde wano ate Musumba labayo ate kino kirina ku saidi y'abakyala kiki abayagala otegeera akuba ka Darwin Nunes ava ku benchi oba akapiisi aina ka Anthony Santos kati gwe buli woyingira marriage nga obwongo bwo buliriza nkugambye buli woyingira marriage nga amaaso gatunulidde kitanda owedde marriage esukkuluma ekitanda marriage is beyond the bedroom but yebimu ku bibenza anti wuliriza those are the last things kati gwe buli wodire ekisooka n'okisembyayo ate ekisembyayo n'okisoosa okola ensobi why would you regret you would rather delay than rush to make a blunder okutegeera omuntu kusukkuluma okwebaka naye because marriage esukkuluma kino kyenkugambye marriage esukkuluma ekisenge marriage goes down to discipline empisa z'omuntu kyovula abantu bangi bakola embaga uliriza abantu bangi bakola embaga ne bakola emikolo ne batuyita ne tulya ne tukuba pati ne tusanyuka mu weeks 2 ne balemagana ne mutandika kutuuza meeting za kubatabaganya lwaki ntono yayingira obufumbo naye omuntu yennyini gwagenda naye mu bufumbo tabutegedde Musumba tubadde wali abantu abasinga be bali tubadde tukituduseewo banga libaki ebbanga ogambe tewali naye nkugamba red flags ki n'ogamba nti olina okubeera n'ebyoyagala yes omuntu yena alina atagwa mu tubali byokkiririzaamu mugobe there yes because omugenda kulwanagana that marriage obufumbo tebugenda beera mu mirembe nga gwe kyokkiririzaamu si kyakkiririzaamu okukkiririza si ddiini sigamba ddiini but there are those values z'okkiririzaamu ng'omuntu engeri gyakolaganamu n'abantu gwokkiririza omuntu asaanye kukola atya akweyisa atya nze nkugambye nti nze I have an African mindset. I have a mindset of an African man. Si Fugabi nti oba Fugabi. No, but nze I need an African woman with an African setting. Not an urban setting, but an African setting. But then there will be a mistake. Seeing I suppress my beliefs and I end up with someone, then later nimutandika okwejjusanga tandise okola byesikiririzaamu kati awo kyekiri kyekugambye nti marriages obeera n'ebintu byokkiririzaamu ng'omuntu
Wow. Oyagala omusajja wa kikaaki gwe nga gwe omuntu nga tebannakugamba nti omuntu ono bamukusiimidde. Musumba, let's speak to the people abatalina idea because nzikiriza naawe kimanyi gye bali. Omuntu ayinza okuba alina by'ayagala naye nga waliwo by'atamanyi. Then tukubemu ttooki ku ebyo ebintu tubimutemeretemere nti ABCD wayinza okubaawo problem. First omukyala takuwuliriza si mukyala wo. Wow. Oba weerimba because ojja kumugamba ekintu nze bangambye nzije. No, ojja mugamba ekintu aliyite Fugabbi. It is dangerous. Bado yakola. Ate bwebityo webyagwa. Njogeramu atakuwuliriza. No, togenda omukyala tasobola kuwuliriza si mukyala wo. Wow. Ate omwami atakutegeera mpulirayo si ye mwami wo. Omwami wo alina okuba nga asobola okumanya obunafu. For example, atakuwuliriza si mukyala wo. Atakutegeera si mwami wo. Yes. Nti nze ng'omuntu akuba pate nenjinyuka. Essawula omuntu waba akuba pate tetujja kukwatagana. Yes, kubanga omanyi ebiriyo, omanyi ebibeerayo. Omuntu yewe mufunye naye yayagala pate. Wabeerawo obuzibu. First, lwaki gye wamujja? Sokolindeko. Just for example. Okay. Two, mutegeeze. Abakyala balina obuzibu. Beerabira nti omusajja waba takwagala ajja kuleka okola ensobi ezo nga bw'anoonya ye gw'ayagala. Nga bw'anoonya yes, omusajja wabula nga takubuulirira nga takugambako takukoma ku byokola manya oyo si mwami wo. Just gw'oliwo bubeezi for a time being naye alina gw'anoonya ye gw'alindiridde omutuufu bw'ali mufuna ajja mu bibye nga gwakugoba. The same to the other party. Oba nfuna nti omusajja waba akwagala ajja kukwata because abakyala babanga baana bo molding okutegeeza kyoyagala. You have to mold them. Omukyala omumoldinga n'omufula gwe kyoyagala akole ki abeere. Kati oyo gw'otasobola kubumba kitegeeza emikono gyo si gye gisaanye omubumba waliyo omulala. Tabawo. Si wuwo. N'omugamba nti nze njagala kino. Omukyala alina okumanya buli omwami akugambako ye mwami akwagala. Atakwagala tasobola kukubuulirira. Ate bo bakikyusa. Ate abaliwinga enkolaganayo naye abatayagala kufiirwa kyevula bakugamba ebikosa omutima gwe nti bw'okola bwe bati kinkosa sikyagala. Kati olina kutegeera butegeezi muntu wo nti tayagala kino kankite. Kubanga omuntu akwagala yeerekereza byonna kubanga ayagala kukusanyusa. Naye bw'oli walemerako kitegeeza tekyafaayo kati akugamba kati baako kyokola ngenda kikola kati baako kyonkola. Awo oyo taba wuwo oba weerimba. Omuntu atarespectinga bantu bo va ku bino nti bafunyemu obutakkaanya kubanga n'abantu balina okuwa mukyala w'ekitiibwa. Your family must respect your wife as a must. Your mother must respect your wife, but your wife must respect your family. Ne ku musajja kyekimu. Oba nfuna omuntu entegera ye nga yakiboggwe togwanidde kubeera naye nga nafu bo beegwana bo nga bo. Eyo njipima ntya. Wuliriza bulobaddeko ne mukyala wo sorry. Saagala tukabire ku show. But someone can be with their person. Let me use an example. So beera n'omuntu otulako n'omuntu awo ne baba mukwano gwo mutuufu n'owuliriza ng'ebigambo ebibuuzibuuzi bimuva mu lugamba naye ono omuntu namufuna ddi okubeera mukwano gwange. Okitegeera ng'owulira ebibuuzo bimuvaamu nga tebizimba.
okitegeera so omuntu bw'atyo then nkugambye nga tonneezuula tofuna muntu gwe ng'omwami nga tonneezuula tofuna mukyala omukyala nga tonnazuula calling yo tofuna mwami ojja kukomekereza nga mukolaidinze nojjukira ki yo sad story just abantu beboogere ku ground nti ki waliwo ekiseera we kituuka nga the inner you is demanding babyogera no kati awo omuntu akola atya anaakomekereza yeebakana buli omu olwokuba inner you are demanding ati aba akola atya abome what I'm saying being with the right person makes a difference tukyali wali musonda tetunamufuna right person and you wait for that right person. Wow. You value yourself to the extent that we somewhere ekitiibwa to the extent that you wait for the right person. Kumanchi kitegeeza okuyimirira awo ti banaye mwami yaniza ali awo ku YouTube banaye video zikuba 2 million views biki ninga mulimu abantu emitwalo koyo naona bagamba yaniza oyo kale yampisa bwati yaniza oyo yampisa bwati n'amaziga gaabwe mu kifo ky'omuntu okugamba wankozesa you used me wakiriyeke bw'abanga si yoyo muleke don't waste their life gwe otunuulira omuntu nga tajja mu kiti kyo ng'agaanye mute leave them n'ekirala ekiringa ekyamakulu amagezi n'entegera y'omuntu sayansi akulaga over 75% obwongo bw'omwana entegera y'omwana eva ku maama. Abaganda bagamba omwana omubi avumaganya nnyina. So over 75% entegera y'omwana eva ku maama we. So kati ng'onaalonda maama w'abaana bo tunuulira nnyo entegeera ye, tunuulira nnyo entegeera ye kubanga ojja kutunuulira nyashi ozaale ebyana ebisiru biddofe. Background as well. Yes, their background. Family mwe bava kikulu. Enju bayinza oba basezi. Abagamba toyagadde kiko yagadde nze. Waliwo ebintu ebiti. An apple does not fall far from the tree. Tunuulira enju mwe bava. Erimu mpisa ki? Sanze Kampala musoma. Tegeera family, tegeera amaka mwava. Amaka galimu eddiini. West n'ogenda bakyalire. Yes. Amaka ago maka kikaaki. Oye amaka ga disorganized because ogera beera mwami naye nga bikaseera otula mu nkiko za family. Bannaye ate bano balwanye. Ate kati bikaseera kati naawe otandika ku family babbi. Baloke bakuzaalira omukazi akuzaalira ebyana ebibbi kubanga ewaabwe babbi basuma bakondo famire ensonga mpanvu nnyo musumba naye tetusobola kugiwumbawumba gimalako amakulu ga byonna weetegereze nnyo ekika ky'omuntu gweyagala okuwangaala naye. Put your values first. Yes, your values come first. Abakyala, your values come first. N'abaami. Bwekiba tekisoboka tambulamu. If they are not in line with what you believe, kisinga kolinde than ending up in the wrong marriage. Bila tano mwena kuisa ku mbaga. Omanyi abantu bakomekereza mu wrong marriages omanyi kye bafuuka? Bafuuka ba motivational speaker.
tetwagala ba motivational speaker bangi abamenyesa emitima gwe bakumenya omutima otandike fuka motivational speaker ogende kugamba abaami babi otandike kugamba abaami babi abakazi babi no gwe funa owuwo omutuufu abalala baleke the earlier what the earlier how nto okuwasa mangu kyekisinga no okuwasa mangu kitaasaako emyaka gye wandimalidde mu bwenzi okulwalirayo buwasa amangu ate obwenzi bwa bbeeyi yes obwenzi bwa bbeeyi but kyankizo nnyo n'omuntu gw'owasa ani gwoyanguye naye ani gweyagala okwezimba naye si gwoyanguye naye ani gweyagala okwezimba naye wow because the person you find, the person you get married to determines how far you will go in life. Kale bampita hands andino musumba asana enoka olunaku olwalero tugezaako kubanga tugayagayamu mu bigambo ebyenjawulo ndowooza nti ebisinga byankizo era nkusaba video zino bwezitiwe zijjanga ku notification yo oba bw'otandika ozikilikingamu please share to others ate basobola kubanga balaba ekintu kino ngeri gye tukivugamu musumba akaliro kabadde kankuteko in a way that bingi betwadde tubuusa amaaso naye okuyiga tekuggwayo n'okusoma era ndowooza topic endala yandibadde nene tugenda gifunzafunza mu dakiika zesandyagadde ziwere 5 abava mu ggulu basusse musumba abava mu ggulu basusse oli mulokole bano bonna balokole musumba saagala twekwekereze nze ng'omu ndabira ddala nga byati dongo nnyo bye boogera kakati twali tutandika nga tutudde awo off camera onyumirizaayo komboozi ne kabulazi oli ku kamera munyumiriza ku mboozi y'omusajja ey'omu Quran ekitabo ekitukuvu Quran omusajja yatta abantu 99 ali mu Quran ali mu hadith ali mu byafaayo bya ddiini so nti yakola ki yatta abantu 99 ow'ekikumi n'ambuuza n'agenda ew'amaseeka n'amubuuza bwenzisa abantu 99 Katonda n'asonga n'amugamba kano tajja kusonyiwa ossa abantu bangi naye n'amutta n'aweza 10 n'agenda ow'ekikumi mu omu n'amugamba nzisa abantu nasooka nenzita abantu 99 ow'ekikumi yali maseeka namubuuza oba Katonda n'asonyiwa teyamugamba ko nti ow'ekikumi yali maseeka wabula yamugamba nina 10 oli n'amugamba Katonda ajja kusonyiwa n'akola ki n'atamutta so singa naye yamugamba tajja kusonyiwa yandikoze eki ekigendererwa kyekyo ekyafaayo musumba nti Katonda owaffe ow'obusiraamu ayina erinnya Ar-Rahman nti musonyiyi omanyiyo bakatonda bameka anti tumutegeera mu ngeri za njawulo waliwo amuyita Tonda ne baba bakatonda bameka nze mmanyi ali omu kati bw'ogamba Katonda waffe Abayisiraamu kati ate oyagadde kiyisaawo bisa ne Katonda ali omu era kyokka bambi kyebadengezako okulaga leka nkamaleyo kati nti oyo lwaki yamugamba bw'atyo nti osobola okusonyibwa kubanga Katonda muki asonyiwa era Katonda asinziira ku mutima gwo so mu Quran mulimu story eya sibaguli nti kiba kituuse mu audience etali yaakyo ofuna point yange balinga nti omuntu ajja for example waliwo abantu abamu benalabako nga bagamba kabaka bamufukamirira bakola batya nga bavuma Abaganda olw'okufukamirira kabaka olw'okweyala nti abayogera ebyo tebaba baki tebaba Baganda babeera abantu abakyamu abalabye ekintu ekituufu nti wetegereza omuntu akkiriza nti byonna bisoboka yajja kugamba kisoboka kya ddala era tajja kuwakana because waliwo ebintu byetwerekereza tugamba nti byebyo bya Katonda
kyekyo nti ono obubaka bwaleese buva eri Katonda kimala. Otegera point yange kyobola bwejasanga nti mu kanisa muyabadde ayogeredde, I think yali ayogerera mu kanisa, right? Oba yali ali ku podcast mu kanisa mutusala bamu bantu bavaayo ne bamugamba lwaki otulimba, because all those people in that church they believe that engeri oyo mukyala maybe gye yeeyisaamu bajja badayetwalamu, she's holy, she's godly, bamumanyi nti ye she's godly, kati gwe atadiringa naye gwakola ki walizo gamba nedda otulimba kubanga gwe audience ekyamu. You consumed the wrong information, you consumed the right information, which wasn't made for you. The right people who had to consume that information babaddeyo. For example, ojja n'omuntu nkuwadde example nti omuntu ojja n'omusomera n'omubuulira hadithi za Quran zonna n'ozimalayo n'akumira n'agamba laba ono ali mu mboozi za bujwanga. Okitegeeza kye kugamba nga tabikiza kubanga yamanyi Bible, what the Bible says is true. Ate n'oli najja n'akunyumiza Bible n'ogamba laba no oba mpitaki. Okiza kutegera point yange nti obeera omuntu omukyamu awuliriza obubaka obutuufu nga si bubwo when that information is not yours. Otegera kye kugamba the information was true. But what is sigambe yoyo mukyala obe yane because me nze saaliyo. Otegera ko point yange nje kugamba nze saaliyo information isobola okubeera entuufu kuba sinze Katonda era ne muguuko olusaaliyo nkwenda ekyokulabirako uliriza Katonda waba ayita abasumba. For example y'abasumba, when God is choosing his prophets, people he wants to serve him, tajja kuyita meeting z'abasumba bonna abayite abagambe kakati mumanyi Hands njagala naye kati mufuule musumba agenda abuulira abantu bange. Okutegeeza point yange tajja kati for example kati singa Katonda ayaye akola bwe batyo n'ayita abantu bonna n'agenda ng'abuulira njagala kati kulonda ono njagala kulonda ono waliyo abasumba abandigamba oyo tomulonda ne buli omu ayitirwa ku lulwe Katonda n'adiringa naawe ku lulwo nga ggwe kati Katonda yasalawo kikyogenda okulaba fena tugenda mu buuliri ne tuloota ne ggwe ekyoto ky'ofunye kiba kyanjawulo ku kyange wale kyobase essaawa ze zimu. So kati Katonda waba omukyalo oyo nga yagenda n'afa nga bw'agamba kuba saaliyo nze saakola postmortem yamanyi bwe yafa olunaku ne bwakola ki naye bw'abanga ye ng'omuntu akkiriza nti eyo gye yagenda yali afudde Katonda alina ensonga lwaki kye yalaba kyekyo bw'abanga yakola ki nga yakiraba. Kati for example I don't want to go into what she saw and what she didn't see. What she didn't see, sorry. Naye kati nkuwa example endala nze kyenawulirako kyokka ng'agamba nti ennyumba ye, that's what omuntu yamperezaako, ennyumba yange nagiraba mu ggulu biki ekitegeera but amayumba mu ggulu gyegali okitegedde. Bw'osoma Bible yogera ku maki ku mayumba ebyo ebyemmere. Nze antandise nkugamba kintu kimu Bible yegenda kwogera ku ki ku mayumba kuba Yesu Kristo yatugamba mu nju ya kitange mulimu amayumba ki in my father's house there are so many mansions. Era natugamba addayo kutukola ki kututeekerateekera. Otegera point yange. So mu Bible mulimu ki amayumba non si wamu si wa mirundi ebiri. So kati nze sigenda judginga muntu basing on an experience gye saabadde nayo. Katonda yalina ensonga wabanga yakimulaga ddala nga yakimulaga alina ensonga ki yamulaga ekyo. Oba ofuna point yange nti oli asobola okukomawo n'agamba nze nagenda mu ggulu nendaba ebimuli nendaba biki nga kyekyo Katonda kye yasalawo yalabe because God is not in a box. Katonda tali mu box nti gwasinga omutegeera. Kati ensobi gye tukola ffe kwagala kutegeera nnyo Katonda tumutegeera okusinga abalala. Twagala omutegeera okusinga naye engeri gye yeetegeeramu nga Katonda. Oba ofuna point yange kankuwa ekyokulabirako. Mu Bayibuli muno mulimu omusajja bamuyita Musa. Otegeera kati Moses ono Katonda bwe yamusanga yamugamba kikyolina n'amugamba nina omuggo n'amugamba gusuule wansi ne gufuuka omusota. Katonda nga yakola ki nga yamugamba kakati n'agukwata ne guddamu ne gufuuka ki omuggo
n'agende wa Farao n'amugamba Katonda agambye mpa abantu bange tugende n'amugamba nedda kye kiraga ati Katonda ayogedde naawe n'asula omuggo ne gufuuka omusota Farao n'aseka n'amugamba ebyo nange niyo abalubale bange bakola ki babikola n'ayita abalubale be ne basula emigo ne gifuuka emisota ng'olwo bwakoze naye ekyenjawulo ekibeerawo nti omuggo gwa Musono gwe yali alina gwamira emiggo gy'abalibiri emisota gy'abali ne gukola ki ne guddamu ne gufuuka omuggo gwe gumu bwe baali Abayisirayiri ng'ennyonta ebaluma gwe yakozesa okkuba ku lwazi gwe muggo gwe gumu gwe yagolola waggulu nga balwana olutalo ne bawangula gwe muggo gwe gumu gwe yawanika we bati ng'asaba eri Katonda ennyanja ne yeeyawulamu abakubanga musumba wa guno omulembe nga yalina omuggo ogufuuka omusota nga yalina omuggo gwe waba ayagala kusabira n'agukoonako pa wonezebwa pa kyengezako kugamba nti ng'omusumba asuula omuggo wansi ne gufuuka omusota bwe yali ayagala fuula amazzi gonna gafuuka omusaayi era gwe muggo gwe yakola ki yakosa kuba Katonda yamubuuza kikyolina n'amugamba nina omuggo kati kiba kuba mu guno omulembe hanzi mwandikoze wano podcast si wano buli kaseera ne mukuba omusumba omufere atambula n'omuggo ogufuuka omusota otegera pointi yange gye nkugamba so singa Moses yali mu guno omulembe singa teyagusobola singa abantu mwe temwambwalamu kabuntu singa amawulire gamukuba wali ba bloggers bandi ba YouTubers singa buli omu amukolako bannayo omufere Katonda yandiwulidde atya nga muli kumuweerezaawo ye gwasindise nga muwadde omuggo Katonda ye ng'akimanyi nti omuggo gugenda kufuuka omusota okategedde so bano abantu abawa story zaabwe bw'abanga Katonda yabalabikira nga ddala bakakasa nti Katonda yabalabikira eyo gye saali nze ng'omuntu bwe mba mpuliriza nja kuwuliriza eyo gye saali nga Katonda akola ki abayita obubaka bugenda eri abo Katonda bakoze ekibayagadde babuwulirize kubanga nze saakola ki saaliyo nga Katonda abimulaga so kati kiri masekatiige ne Katonda we oba batuufu oba bakyamu Katonda yamanyi bo ne Katonda waboga omusango mangu eyawulamu you rather not judge than judge and be on the wrong side kisingako ne weesigaliza comment yo than okugikola ng'ate ogikola ku muntu omutuufu n'omujajinga obategere point yange Yes, abalungi abatulaba Yesu Kristo abankuumire nsigadde nze omusumba Asana Enoch asangibwa wano Najjanankumbi Kampala ku Entebbe Road okulina na Kenjo Supermarket bweyagala tusanga ekkanisa yaffe erinanye police ye Najjanankumbi bw'otuuka awo buli omu amanyiwo akulengeza bulengeza nti yeeyo kuba erinanye police Yesu Kristo abanjagalire abankuumire mweraba